Lord bakubye mawulire nti General linked to city robberies. Era baga Kayanja bakubye mu mawulire New Vision ekikubi nti ali mu Kayanja's camp abavubuka babiri be bakutte. What are the camp? Because once it is in Kayanja's camp, you tell us the other person who has also a group that is which has robbers. Kakati bwe kitegeera ni mafia ati okuba Kayanja baamuwa okukola ku by'abayimbi. Oyo omukazi mutuuzo ekyamuteekesa kutunda National Theatre ajja gitunda bamwasa omutwe. Obula ali mu bayimbi bwati ali mu ultimate golo ya mutuuzo kutunda National Theatre. Kakati Kayanja bambi ate bakayanja bombe mujisa. Kayanja mama we yagamba Kayanja bamuwadde obutwa nti n'omwana wange agenda afiireko ebweru. Ne batula mu meeting ne baleeta ba doctors. Kayanja will die earlier than Kategayo. Omukazi nagasigaanye nange njagala omwana wange afiireko mu nnyonyi. Byengoma permanent secretary nagamba I can only waste money to transport a corpse to USA and back to Uganda. Is Kayanja dead? Obutaba nansonyi ate ne bamuwummulira. Nze Kayanja mbeewu. The moment kekutegeera nti nationalizo n'onjoga sidda. Owana bamugoba mu UBC nga atukira president ayesere mu UBC ntitive nnyo. Ne baddiyo omuvuka ne bamuna mu national television abadde abakuba kuba mukazi wakola mu State House. Kati nalabye nti owana bamulonze ku bukiiko banoonyeza obululu. Nakkiriza. Naye mmwe mu bujozi bwammwe obwo mu mutwe mwasigazaamu. Tonde yakkiriza. Mu bujozi mwasigazaamu nti after humiliating you we cannot say mbwajje tulenko benyondo mwamponera watono. If God has helped me to expose you, ate tudiringa tutya fenna mu future. Never. Kakati okiraba nti kino ekyalobale kikuba Kayanja wayi. Kayanja bamugamba coordinating abayimbi omuli sente. Era basasudde. Ndowooza simanyi bajjo n'oyo gundi ow'ekikofiira be bataasasudde. Sente baasasudde. Obujozi bwabwe bwobokka be balina okubeera ewali sente. And they are malicious. Beeta okukuba omuwendo omulala acid. You malign somebody, you involve him in robberies. Abantu gye bafa. What he in an associative newspaper nga kayitawa nkankubako kayitawa. Kakati mutuuza ayagala kutunda National Theatre kyali ne bukibuuka buno bwani agikwate kuba mwaso omutwe. This is an atmosphere. An investor nga neyo gundi National Theatre alikawo azimbe emmanju waayo emyaliro 17 genda agiweeko ena. Kakati ebyo byebiyinkinga Kayanja nti Kayanja was assigned by the president okubani kireeta bazoka mu New Vision nodduka muno obugalo this is how a mafia fight. Nakugamba kulunga kiro mwekyegambye Museveni byalina okwogera ku Rwanda. Museveni byatayogedde ku Rwanda kulw'omukaaga balita stoling eva kuno kubanga Rwanda ensalo yeegemeredde banoonya ene comment Rwanda mwira kiri kiri Rwanda eguddewo nga Museveni amaze kwegayirira. You don't analyze these things. Never. Yes. Not easy. Monitor not easy. Monitor not coming out. Jiggali, monitor muggali. But me. Deception is kintu kikulu nnyo mu gundi mu propaganda oba reverse psychology.
Tiakasajja ka New Vision yakakubanga the following acres are going to be demolished. Nga kitegeeza immediately ekimbe kigwe back imasira yapangisa baduka bakiguleko tubogenda kukola bukozi. Bagenda kukola Abibigere ani agenda kubiyeti kabane bitika ku ndogoyi tewunga budaboli bafu tiwalika they want business to shift era olabe bizimbe wakiseka babikyusiza bazimbe ebipya business is shifting tukiseka malugadde n'ekisenyi kigenda kubomba mwete mutegeera abana basajja bafere ate Museveni bw'alivaawo mulondo abalimu n'empale zammwe bajja zibba n'enika z'abakazi bajja zibba babakolera waggulu nnyo mbategeera you cannot understand these people era nti paamu ekitabo kye kye yawandiika bakitadde ku syllabus ekyo it has exonerated me mbadde ngamba abasomesa bulijjo nti teri musomesa mwavu teri profesa yeediima mu nsi yonna tebaprofesa abeediima bali mu Africa. How can a professor go on a strike when universities depend on patents? Baprofesa bebakola ebintu abamalika bebakola for commercial purposes ate profesa atya egundi nabagamba jjo nti ne bwemba musomesa wa primary gende Makerere olabe bugundi bu photocopy bwe bayina asomesa ko paragraph B nabaga nti mukyemu ekyo to maintain ki obuuma bwabwe. How can a teacher be poor to go on the strike? Mugende mufune notice wali. Yes. Ne balina ka Lugumba basomanga Kamasi Lugumba naye English course nga yani ya musajja wera akayi ogundupe book 1 ogundupe book 2 mu Nigeria. How much money does government spend in buying textbooks if teachers are smart? A teacher can go on a strike with my brain. Abasomesa gamba tibagenda ku strike. Ate ki kitegeeza mutemuyina bwongo anti kyenkubuulira nze nafunanga emitwalo 8 usi complaining anganako eyadda bamwameka mwajje tukole nkukuba enyondo nenkwasa ati nkubuulidde era ono omwana ono omujoozi ono ne omuvubuka oyo tetufunangako sense independence ajoganga muvubuka oyo bwe yalaba obutabo bwange nga bufuna buno oguwedde baagula obutabo bwa biliyoni 1.5 okubanoonyeza muwandiikire naye mulenzi gujja kuduka ojooza nnyo ensi eno ojooza ensi tolio lyajoze bantu sense independence nga mwana oyo nti muwandiikire yes kakati katono nnyo abasomesa tebena strike how omusomesa yeedimaali let us sit down tukole syllabus empya ng'ebitabo byaffe monitor textbooks ani abiwandiika monitor textbooks ani abiwandiika basomesi yes nga bafugibwa bufugibwa nolaba omusajja ng'atadde entweye engalabi mu newspaper pasi PLE bakuwa mmeka antweye gyayagala okulaga sejjembe mu mawulire. Why don't you write a textbook? Baba kola mmeka baba wa mmeka ntweye kayingira mu education yomo mwe kayingira kati mwe kabbira the best teacher any teacher mwe kabbira kati. But the teachers I have no sympathy for the teacher who goes in the strike because kati gwe kyogamba tebagenda akatabuka koyo agenda kufuna sente meka babenga government era kati nebigirimana ne hajeta mukwaya bayino okukola bayino okuwa abavubuka abatagenda mu ssomero oba abavaayo edda kuba kakula how do you survive. Nange nawandiika akaaga causes of youth unemployment in Uganda and the solutions 15 years ago. Nti mugabye sente mu bavubuka mmengo tegabanga ku sente. Omuganda yamanyira kwekolera muzirina ate temuzirina ze mugaba batitiriwa kubanga bagirimana kati yekifunyeko ne patent bakyagala ewalala bano baleeta balamulwanyisa muli minisita nga omwana aleeta nga bamuyolawo nga badduka ekintu kyabwe ne bakitta. Kakati if we go ahead ku bino era byebaliko byebakola nti you see for you kansoge nkusomere wa entwala gye batwala mu byandaala mbalage mafia bwekola nti kasoli studyinga mafia otuganti kino ekya sente kiri ngere kituukako nkugambye let me be clear the Katosi Road saga
has attracted a lot of court debate. However, Akulo, the side director, deliberately shielded the real wrongdoers. This has been a practice, using a network of shrewd younger men in both inside and outside government who control the media in Uganda. They directed their focus to the medical doctor, leaving the murderer Cobra to escape justice. And killing a medical doctor to save a Cobra. Charlie Shava Italy. Nchomulamuzi yata omukubi w'engatto kuba yaliwo yekka omukozi w'engatto ne baga nti badokita bangi muteyo omuapizi ng'omuzimu guli ne baga nti yakubwakola mu luno oluguudo lw'ekatto si temwategeera akasajja ako mutani wa Kajiji be baatwala ssente z'oluguudo and they directed their fire ono byandaala kuba mwalete mukitegeera ate si byandaala bali kukaliisa mu katogo editorial gyekawandika nti ate si byandaala egiri ntoko ne nkugamba any credible person with such evidence on Katosi Road would know that Tibiala wouldn't be taking the media attention has received. The first culprits would face the attention of any balanced or impartial side director would be the managers of housing finance. Kubanga muti mumanyi oluguudo baba bagenda oddukola kampuni ejja kampuni abalaze yinula eyina sigundi a committee ekola approving applications kati oluguudo lw'ekatosi etawo zajja nnya etawo entuufu teyasaba okiraba etawo zajja nnya naye kampuni entuufu etawo entuufu ebiwandiiko bye batwalayo byali balala bababbirawo wennyini byandala tannakitegeerako tannayingirawo ne bagenda mu housing finance negalantinga housing finance is not a bogus company negalantinga in case etawo fails to do this work we shall give you money galanta okay nekugamba nti why do we have galantas? This is derived from the court. If a person is going to be granted bail, he must present credible sureties who can guarantee that he will not escape. If given bail, housing finance was used because it was a reputable company in Uganda, capable of refunding their money. They did not use